Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. One, full emotional. Two, when I got enough to know, Kati, so Bolara, Masagala Yungu Chimia, Naye, engeri gy'endiikirizza namenye kamagumba kati bino tuyitamu ebya campaign mbaddeekosa kati twagenza okumalako campaign ate nalina okuddayo mu ddwaliro sizzeeyo nenesanga na breakinze down era bwe mbawaka nkwata omuddo naye bwe ngendeyo mu tawuni nga neegunyaagunyamugo nga ngukola ki nguleka kuba saagala nnyo ate kumutubatiisa ekifaananyi kyalaze nti nafuna inflammation awo awali emisumaali bwe giyingirira mu magumba bakuyita kubutuka kale mbulamu bw'amaanyi nnyo ennaku zino era nsaba yingirira mu painkillers bwentyo nga bwensala amagezi nsobole okuddayo mu ddwaliro ate balabe we banyamba naye nga kwegamba obulwadde bwange mu kampeyini bwafuuse ensonga era twabadde nasinkanye sipiika mu nkola kuba nti waliwo osobola kubeerayo mu bbinga tosisinkanye sipiika waliwo abantu bange babakwatira emareja emukubi wange omutuuze wange omuwanu bamukwatira mu ggwanga lye bayita mawulishas bamusibirayo emyaka 18 kati njagala kulaba nga gavumenti ekiyingiramu lwaki bamukomyewo bamusibire Uganda kati ate okukkakkana n'ekizuula nti waliyo bannayuganda 13 nti nagenze mpolampola nga nkongojja okulaba sipiika nzikirize because bw'oba mu palamenti onooleeta gye bayita matter of national importance omunosoke wa sipiika n'okimuyitiramu kati nagenze wa sipiika kweri ensonga emugamba isaamu egaali of course n'aseka omanyi bino ebintu by'obukugu abantu boogera ebintu bingi nnyo ku budaala ku kadaala yagamba nze bampa biliyoni ya ssente naye ate saasiima mwami Museveni naye mwami Museveni nali musiimyeko ki ekisooka ssente sizaali zize zaali za mugabi wa musolo ekyokubiri n'olumba olwannuma lwava kuye nti bankubira mu palamenti nina omusirikale oyo eyankuba bwe bayita Franka Mwesigwa sirimwerabira si eyankuba physically naye ye yalagira abantu abamenye omugongo so tugamba ne bagamba Nambooze yagenda ebweru okujjanjabwa n'atwala n'awusigaalo we ne mwami we ne bamuwa omusaala olw'okujjanjaba mukyala we gamba ebintu ng'ebyo binakuwaza kankubuliremu lwakutasagala kwewuuza kituufu ssente zinzijanjabye nnyingi era abawe b'omusolo balina okuzinakuwalira nti kuba saalwala bulwazi byakyejjira naye nakubwa bukubwa mu palamenti naye ssente ezo tebazikwata ne bagamba nti kwata ssente ogende bakujjanjaba eddwaliro ekisooka basooka ne bateekawo olukiiko lwa badokita 7 bakonsalutanti 7 mu Uganda okukwekebejja okukakasa nti obulwadde bw'olwadde wano tebamusobola kati waliwo dokita wange omukulu konsalutanti bamuta Dr. Spine surgeon wa Uganda yagamba ekyokola tukimanyi okukikola tekubikola tekubirina ono bamwongereyo so oyita mu lukiiko lw'abasawo 7
gye bayita medical council nekukebera neryoka ekujuliza ekakula nti ono bamutwale tobeera bubeezi awo neweeyiya nti kangende weewaawo waliwo abagenda nga tebasaanize naye ndowooza nabo bayitamu balina amaanyi gye bagajja naye katugambe kati omuntu nga nze mitendera oyita bakonsultant musanvu ekyokubiri lwaki ogenda n'omwami wo oba mukyalawo kuba balala kyanjo yagendanga n'omukyala alamukansasa nze ngenda ne mwami wange oba tetugenze ku holiday ekigambo bakiyita next of kin ne bwoba ogenda kukulongoosa aniya wano bakugamba leeta akuvunaanyizibwako asayininge next of ki omuntu owokusatu gwogenda nayo teriiyo kampuni ya nnyonyi etwala mulwadde nga talina musawo kati gwe bayita awusigaalo gwe nagenda naye ye dokita ate si gwe omulonda nti dokita jangu omperekere gavumenti yemukuwa tugenda ne dokita gundi wano ku nnyonyi okukanga akulabirira ate ziri ensizebwe lubootuukayo bo tebakwagala na mu ddwaliro lyabwe ennaku 3 nga bagamba fuluma opangisa ennyumba wali kujja tukulabirira awo so you move with the doctor the next of kin naawe wennyini bw'ogamba nti ogendeyo n'omuntu omulala oyo weesasulira kakati nze bwentyo bwe nagenda eyindiya ne dokita bwe nagenda naye saagala nnyo omwogera mannya naye mwebaza bantu yanteeramu nnyo kakati neŋŋendeera nze operation eyasooka yamala essaawa 9 nayingira okuteekako kalifomu ndekeraawo okutegeera ssaawa 5 ezemisana okuddamu otegeera ssaawa 11 okuva ku tebo wali kubanga eno gye bayita major operation bwetunuulira nga ogenza okunyama ne batementa eryo eggumba eryo ery'omugongo wano oliraba nti lirimu obutafaali obwo gye bayita lambas kati nze nafiirwa lambas 3 waliwo gye bayita lambas 3, 4 ne 5 zaamenyeka nga balina olijjamu eryo eggumba bateekewo ekyuma kati mugumba mugongo mulimu akantu akakeeru bwe kamala kayiikako etondo ne tutonya ebbali owedde toliddamu kuyimirira kati wabeerawo obukugu obw'enjawulo kati amagumba ago osobola okuganywezaayo bagasiba na miti na misumaayi era nze ndowooza peeni yange esinga weekolaki kati we bannongoosa omulundi ogusooka nenkomawo oluvannyuma lw'emyezi 3 nali nkomyewo nga ntambula nga sirina muggo kakati ate ne wajja wabaawo ebizibu ebirala ne baddamu ne bankwata mu kufa kwabiriga ate baba bantwala mu ambulance poliisi yali envuga mu ambulance ate ambulance neggwa ku accident ate nenkutuka n'okugulu kati okugulu kuno nenduzinga akantu bakayita patera omanyako akantu akakeeru akabeerawo wakati w'amagumba eggumba obuteekuuta ku ggumba ki linnewaali kati nze mu kugulu kuno eggumba lyange lyekuuta ku linnaalyo nebbira nga amasanyalaze gankubye sayidi eno bwe kibaawo kiranga sayidi eno yonna yonna kati ate kano mu mugongo banteekamu ebyuma naye wano bagamba tewaliwo kyebasobola kunzisaawo wabula batujja okusomya wano ne babuteeka wano mpolampola kagezeeko okumera naye waliwo emyaka gyotuukako nga baganda bagamba tokyayunga nze ndi wa myaka 5 amagumba gange tegaddamu kumera mangu nga ga mwana muto even ne bwe naalibadde sifunye kabenje era amagumba kati singa gatandika okutaataagana mukama bwatyo byakitonda abaana b'abantu so kati mbeerawo ennaku zino obulumi bwankomerawo nekalakasa wano mbeera nyiza eddagala erigaana obulumi 2 nze ebyobufuzi nange bintikkanga kitange obulumi n'obusiba ku mpagi waliwo olunaku lumu wenanona
president okuva ewuwe Magerere yakomawo emukono twajja tutudde ku mmotoka waggulu naye bwe baamala kunkomyawo wano nze abali mu kampeni wano bamanyi namalako weeks 2 nga sifuluma mu nnyumba wakati mu balo nandi mulwadde nemala wiiki 2 nga sikuba kampeni nandi mulwadde ndi mu nyumba nga sifuluma naye kwegamba naye ate abantu bali badde bwe bandaba nga nyimiriddemu nga bansanyukiramu bagamba olaba ekiwaani n'omugolera bidde sayidi gyakukwatidde yali wale aba social media baleeta a few moments later ng'omuggo guli eno nsobola n'ogwerabira lwa nsonga nange ndi muntu nze kakati nze baŋŋaana sikutamu mu ddwaliro baŋŋamba tokutamanga nze peni ne bwegwa ku ttaka nina kufuna muntu n'aginonderawo kyova olaba palamenti yampa n'omukozi wa gavumenti anyamba era mu palamenti nze ndi omu ku babaka abalema kyova olaba ntuulana ku butebe wali bwanjawulo eno nabannaani ndi person with disability now naye abantu bamanyi kimu nti omulema yono ow'okugulu nga kweweseyo kakati nze ndi mulema I was amputated backbone gye bamputatinga bansalako amagumba agamu ku backbone gavaako kakati gwe oyagala kulaba mulema bwe batemako omukono naye nze nsafalinga kyekimu nga ampute omulala ekizibu nze bwe bantema tokola ekirala nze nina entebe eya spine wheelchair akatebe kabalwadde b'omugongo ka wheelchair kabalwadde b'omuki abalina omugongo nga guli amputated kakati ono alowooza nti buli wheelchair yakutuulamu bakuvuge nze wheelchair eyange yakutuulamu si yakuvugiramu kati olaba wheelchair eyange yakutuulamu era emipiira gyayo gyakunyamba kugitambuza obukulu bwayo ntebe it's not a wheel sikuntambuza emipiira egiriko gyakunyamba butasitula ntebe waggulu naye ngisindike okwetambuzayo entuuka wentuuse nga bagisaawo nga ngituulamu because olw'okuba backbone yange eri bwetyo nina okutuula at a particular height in a particular way kati entebe endala si bwe zikolaki si bwe ziri naye kakati olw'okuba abantu bajja kwogerako olusi entebe n'ogireka bwe nange namboza alina wheelchair ate namulabye ayimiridde ng'atambula kakati obutamanya bwe nze nalemala mugongo nalemala muki salemala kugulu salemala mukono nalemala muki mugongo nina spine injury etawona ekifo amagumba agamu bagajjamu nebatekawo misumari nze nkubulire kwefu bwe mba mpita ku kisaawe ky'ennyonyi siriminyira nnyonyi bannanga abalala we balinyira nze bantwala ne bwe mba mu America nninyira eri ku ttamaka kubanga ebyuma bino bye bayisaamu abantu baba bajja kulaga nti olinamu ku palamenti awo waliwo ekyuma ku mulyango nze sikiyitamu nze mpita eri bbali kati ebbaluwa eyo ngikuwaddeko ebbaluwa eyo yeyokubuulira abasirikale nti oyo temumuyisa mu kyuma kiri kubanga alina ebyuma ebirala munda bijja kusika amasannyalaze g'ekyuma kye ebbaluwa eyo yawandiikibwa mu 2017 kitegeeza okuva mu 2017 ebbaluwa egamba nti omukyala Bakireke Betty Namboze this is to satisfy that Mrs. Bakireke Betty Namboze hospital number ne bagiteekawo underwent a spine surgery bakiyita posterior spinal decompression and fusion ne bateekawo enamba n'ennaku z'omwezi ne baziteekawo on the 8th of November 2017 for lumbar canal stenosis LA/L5 with instability and right lower limb. Kati ez'owulira elo bwe butafaali obwo nti eggumba libayita namba 4 ne 5 siririna baali amputating nga baalisalamu n'agamba wano nti she has metal implants in her spine nti alina ebyuma
Munkizi. This certificate is given to facilitate hard transit through metal detectors in airports, shopping malls, etc. Era nzolabe no X-ray ye Uganda oba MRI sibigenda mu nino genda mu specialized kati wano mu Uganda teriwo. In fact waliwo omusajja eyagirese eryawo President Towers kaweri kati ne mu Uganda yonna toyina X-ray obadde oyina kuyingira kubanga amasanyalaze gaazo mangi ku byuma byennina gasobola okunzi naye nkubulire bankwata lumu nga bagambye aba gavumenti nti nambuuza oyo naalabika alinda ebyuma tabirina ne bankwata ne banzisa mu kyuma ekyo mu X-ray kifuba nga ndi ekirugu nga nabo beegase kwaga nti sente olya za bwereere simanyi oba bagendera kuntulugunya oba butamanya oba kola ki naye kasite ekifaananyi kyavaayo ne balaba ate ne bati ne mukomera bangamba sayininga wano tukute ne ngamba sijja kusayininga ne bangamba era tukutadde tugenda kufiira wano era tukutadde bakutwale mu ddwaliro ki eddala. So singa nali ntambula byange nengwa ku accident, singa nalwana na mujja wange, singa mwami wange yeyesuula akalogojjo n'asamba n'akutula enkizi, naye nga nze tukyantusibwako nga ndi mu kuweereza abantu nga nyimiridde ku ludda lwe bantuma njimirireko ate wewabaawo kinakuwaza naye tonna bawandiikiddeyo n'akabaluwa kuwona omwana wamono abantu ababadde basekerera omwana w'omuwala Zubeida. Nga Zubeida asobola okuba n'ebintu ebinyiza abantu naye ekyo tekitufuula ate bantu ba mutima mubi kusekerera mwana kubanga ffenna ani abala okwebuuza ku mwana we ng'agenda okuwandika ebintu ku social media nga masikani Zubeida amala kwebuuza kwakakaana ndiwayetekeyo ki oba nyombe naani oli omwana tumusaasira ne tumwagala biye ng'omwana ali innocent talina musango. So tulina empisa ezimu ze tulina okweyigiriza mu social media ne tugamba nti ku kintu ekikwata ku mwana eyo noggolo tetubalaatirawo, ku kintu ekikwata ku bulwadde tetubalaatirawo n'olaba n'omuntu gw'otasisinkangako mu bulamu ng'ali okwo ku social media akwogerako with a lot of authority ku bikwata ku bulamu mujja kumalamu abalwanyi amaanyi era abantu b'emukono wano nabagamba ne bakiyiga nti nze singa nti gy'emukono n'ensaba akalulu ne bansuula omuntu omulala agyewaayo ajja agambe bannange nsibira abantu ajaga nti abalonzi ne bwe bakukuba ne bakumenya enkya bakugobayo ng'ate wojja eddagala naye abantu b'emukono singa kyemba banja bambi banjagadde bansaasidde omulimu abatono naye era sisuubira nti abantu tebateekwa kubeera 100% naye ng'olaba abantu b'emikono banjagadde buli mwaka bampa obululu bungi okusinga bwe bampa omulundi ogwasooka. Omulundi ogwasooka 2006 nawangula Bakaluba n'enjawulo ya bululu 420 oba olaba kyamubeerera kyangu okunziba bwe twaddamu by-election eyanyamba okuyingira mu palamenti ng'ebula emyezi 9 namusinga obululu 18 olwo nno ng'afunyemu na buli olwenda ebitaano ebisinga n'abalonzi nemusinga obululu 18 eyaddako okuneesimbako omukyala yiga namusinga obululu 1,5 eyaddako okuneesimbako namusinga obululu 1,5 kati yaladisibwa emikono eyaddako awo namusinga obululu 2,000 ono namusinza ebululu 2,210 yafunye kakaaga nga nze nina 2,207. That is nti abantu banonda ovabula ennengere wano ate nga bwojja wano kampeni zange ennaku zino ziba nnafu tetuteekamu maanyi mangi nnyo tetukuba bifaananyi kati bingi kubanga tulina ebintu ebirala bituba tulina okukolako ffenna abantu bange situwanze nesikola nviiri sente zino ezaalikoze enviiri nempereramu omwana omu ezo naziteekawo nengamba sente zange ezaalikoze enviiri eziwereramu omwana omuwala omu
nze tutwali mai mwakera ne mwami bakireke nagamba bambi naye okuva edda ffe tugenda ew'omuntu atusala enviiri nga even nga tetunagenda nakumbaga era tulina omuntu waffe atusala enviiri era nakati yakyatusala akane ebyakaviiri byatandika ddala tonagenda byabufuzi nga tusoma anti omanyi nga tojjukira nti Mukyala Museveni bwe yagiranga abantu bamufa genetic card ekalemerayo agadi netujja ne bwe nali mukomera nasibanga enviiri ebbanga lye namala mukomera myezi 11 nga nina obudde satawavaayo abasibe nga mbateerawo ne bansiba ate abasibe basiba enviiri kakati ne bwe nava mukomera nakolanga ebintu bibiri kwebeerako obulamu bwange nakuwandiika bitabo so nawandiikirayo ebitabo bibiri naye bwe nava mukomera nenzirayo ku nkola yange omuvubuka waffe mwami Kawere kati naye akuze ajja n'atusala enviiri nze n'omwami wange ndi abadde asala n'abaana naye kati abaana bwe baakula ne bagamba tetwagala abasala twagala naffe musigaze mwami Kawere bo bajenzi kati Kawere n'afiirwawo bakasitoma kati tubeera naye nti era ekyo nakyo nkibulira ababaka ba palamenti nange nina abakimbulu namukadde wange muzeeyi Bidandisali yaŋŋamba nti ekimu ku bintu ebibbya banna babufuzi mmere yennyini eyeeka nti mmere yafuzi taba na mmere wowa nti bw'aba tolina mmere oba ojja kulya enguzi nnyo naŋŋamba nti otunulanga ekitono ekigambo emmere okirabanga ekitono n'ekinene so naŋŋamba oyinza okuba nga gw'oli awo tokimanyi nti basobola okukeera olunaku nga tolina ssente za mmere oba oluusi nga bakusibye so yampa amagezi nti genda eyo emukono ofuneyo omukyalo omu mu katale omuwe capital ayongere mu mudaala mugambi tukole bizinensi eno naye nze share oloda mperezange ettooka eka buli wiiki ofunayo omusajja wa butya omuweeyo sente omugambe nange bere basyawoda wano naye nze buli wiikendi ekali kirozo nyamanya ebisigadde sangala ofunawo ebyennyanja omuweeyo sente omugambe gwe nze terayo ekyennyanja kuwawusente ebirala bwogula ensala omuceere ogiteeke mu nju ogulanyakawulo ogiteeke mu nyumba ogenda mu byobufuzi okuba enduulu ng'abaana bo balimeeko emmere owuli ekyokubiri nti tolekerawo enkolagana ne bw'obadde okolagana nabo luli obadde ogenda mu saaluuni ya maama Bitulesi kale olw'okuba nti nno wafuuse mupiira ati ogamba munze saaluuni gye ngenda nayo yeri eri ku Sheraton olw'okuba wafuuse eki kakati ovudde n'emmere tokyagigula mukono ennyama ogironda ku kolite kati owetandika okweteekako ebintu ebiki ebinaakukalubiriza obulamu n'emukono nno ovuddeyo bambisiza ennyumba e Kampala amaka emukono gakoze ogalese n'abaana obajja mu masomero g'emukono batutse baba bali kakati basoma Malaysia wajja tuuka ekiseera nga tosobola kusustaininga lifestyle eyo gyeweetuttemu nkugambye nti nze omwami eyali asala enviiri nga ndi mu kirongo nakati yatunsa mwami Kawere ojja omunoonyeeko Mukyala Aisha era yampa emmere ne kansala vitamins nina babiri kunkola yaffe eri kansala vitamins aleeta wano mmere ate naye bwe yafuuka kansala namugamba tuleka omulimu gwo ogw'okutunda amatooke era aleeta wano ennyama lwaki kati kati ndekerawo okolagana n'ab'emukono ate nze nabagamba nobagamba abantu b'emukono zino sente zammwe nina okumawungule wano
okimanyi nti nonze motoka yange ey'obwe mupinjigula ku batunda motoka mukono kwasite anti yalina mu bondi era kati yali eyakimanyi yali eyasabirira omubaka nno baba wadde motoka eno ebaddewo koze eba ekutusi omubaka betine motoka kati gyenina ogirabanga Alphard gyembera nayo eri fitted n'entebe ey'obulema bw'omugongo gwange so naye nga njagala kugamba nti kize wangambye abaka bakyala bakulireko kiki kyembagamba tokyusa lifestyle olwokuba ofuuse muti tokyusa n'emikwano n'ogituusa ssebo ekivaamu nga n'omwana nga n'obwana obwegaana sigala ng'okolagana n'abantu bobadde okolagana nabo sigambye mbu nno toimprovinga oba osobola okuimprovinga amaka ngaimprovinge yes funayo ku birungi kubanga kirungi okusanyukako mu nsi naye teweeteeka gamba kakati Christmas tujja giriranga mu Falansa gyendi mubaka abantu bandaba batya ku kyalo nga fena tuli wali kukolidi oyinza okusanga nga ate as much as possible bwe kiba kisoboka ofunayo trip kugenda mu Uganda anti nze bammanyi bwe bagamba nti leero waliyo workshop tugenda kumala emunyonyi ewiiki era akawungezi baba bali awo aze mwami bakireke soboka genda naye abantu abamu nagamba anti ate nnyo okubalaba nga balaga bannabo omukwano kyokka ate ne batatya kubalaba nga balaga bannaabo obukyayi kikyangu okulaba omusajja abasajja abaddugavu batya nnyo okubalaba nga balaga bakyala baabwe omukwano naye ne bataswala kubalaba nga bakola ko bakyala baabwe ebyobukyayi baba amugoba mu nju omulujju naye ate bwe bituuka okumuwambaza kaweta kumukwatako ku mukono olusitambula nabwo abaami naja kiki tabalekete sente omugamba ani oyo ono omukazi ekyo takutidde kyogera nga oli waliwo omugundi waliwo MP omunatambula naye bambi kituukaga yesasiimwe omusajja onayagala mukyala we yasiimwe kati oluvanyuma naye bwe namala ebbanga nempuliriza nnyo nga aba agamba mbu yesu asiimwe so I mean kyekyo kyokka sigala n'abantu bo sigala n'emikwano gyo yagala nnyo abaana bo ne family because that is where you return to nga byonna biwedde ojja kukomawo eri family nze bwe namenyeka omugongo nafuuka buvunaanyizibwa bwa mwami wange yalina okulekerawo okukola okumala emyaka 3 kubanga waliwo time emu we yatuukira nga sobola kwetwala wadde mu toilet n'aleka 3 nanfulumya nandeeta ku veranda wano ku balukoni ndabe ku mpewo nanzizaayo wali maka gaffe gali ageezi nemberawo nenengera ku bantu nanziza yo ate nga bwavaawo mpulira bubi nga nange ntubaala netutuulaawo mu kisenge netwetunuulira ne buziba kati eno bakwefu bo bakwagala oli kadaala naye ku nkomerero ya byonna you will be responsibility of your children of your family kati laba bw'olimaliriza ebyobufuzi oluvannyuma lw'emyaka 2 n'oddayo eri abantu b'otaakola nabo mukwano abaana olibasanga baakula nze kakati last born waffe wano naye kati yagenze mu institution yavudde mu kusoma kwa senior kakati olisanga baakula naye nga tewakola nabo mukwano
ate obudde tebubaawo kakati emmotoka yo togitya bw'oba olinawo ogenda ku mbaga mwana wo muteekemu ogende ng'onyumya naye bw'otuuka ku mbaga omuleke mu mmotoka oba atule ebbali emabega eri tobonyaabonya abategesi atuleyo oveewo omuteeke mu mmotoka okunewo ng'onyumya naye lumu nagenda e Ghana nebandete nendaba emisipi emirungi ennyo menamala oggula ogwa mwami wange nenjagala oggula ogwa mutabani wange naye nentandika omwana oyo weyesiba omusipi afaanana nga sikyajjukira nentubira ennaku nnyingi era kati ekyo neŋŋamba nokiyingiramu ndaba oyambala musipi ki olinayo omusajja abeerayo ne kapafuma naye kati olw'okutegeera otya ebyabaana nga tobawa budde ate tebujja kubaawo but create quality time nze okuva nga 18 December okutuuka nga 5 January ne bw'oba weeyitaani tondaba ensaawa ya famire yange ne bw'oba weeyitaani tondaba ne bwe tuba mu campaign 18 December paka nga 5 January nange budde bwa famire yange nange nfumbeko ku mmere nange nsituleko ku bwaliro kakati you create time giteekewo lwampaka mutambula mulaga eno mugenda eno where it is possible genda n'omwami wekitabeera possible beera ku simu mukubire ku simu kati vidiyo kolo yajja tolinga nakugikugamba giteekeko nye naye because kasita weemanyiiza nti noosobola okutayogera naye nga kigenda kikwata omanyi omukwano gwakola bw'otagusavisinga nga gubula bw'otagusavisinga naawe ogenda okulya nga obwongo tebukyakikubanja abaana n'ogenda ku ssomero kyalira abaana ate buli muntu n'atandika bandiwe mu kifaananyi n'omwana wange ate tojja banakuwaza kubanga batuufu oli mukulembeze waabwe kati oteesa n'essomero gwe n'ogenda ku lunaku olulala nolaba omwana olina okuliyetinga tayimu ya famire. Waliwo omwana yagambye maama we maama tannalayira naye omwana yatandise gamba maama waje nakulina budde bwange alina bw'abalonzi. Ye Honorable Betty Namboze tusobodde omwezi guno gubadde gw'abakyala the hardcore politics nga bwe tumumanyi tujja kumuddira ekyosi nga kimaze okuyita tumusabira vidiyo nyingi nnyo eziri eyo naddala ku social media yaffe nga bwentera okubagamba nti social media is a collection of ereeta abantu bangi abali saadi abalala bali abayagala okwetikula ennaku yaabwe ne batandika okusaagira mu bintu ebimu not until you get a closure n'omuntu oyo gwebabasaagirako olwosobola okumanya so obulwadde bwe buwanvu mu kukosobola bayo akatambi akatambula oli nga ali mu kubalaata y'obufuzi bw'ebitobiri naye tusobodde okufunamu nawali naddala mu bulamu bwaffe obwa bulijjo abaana ab'obuwala abanayuganda balina kye bayita transfer aggression kikolwa kya buntu bakisomesa mu psychology coping strategy asika abakukuba nga w'amaanyi tokusobola nga naawe okuba mu gusobola taata akuba maama n'akuba baana anti jajja bwe bityo omwami jajja nga bamubbidde mu bbaala omukazi yamugala omufulo n'amusasuza omwenge gwatanywedde n'akomawo n'obusungu n'akuba mukazi we nga amugulira wali amusamba oliko n'amubuulira lwaki oluddewo okunzigula kati omwana omukyala n'atambula n'agenda n'akuba akaana akayeto genda mukingoleze emmere ya kitaawo kati akalenzi kaali kayingira ne kasanga akabwa mu mulyango ne kakasamba ira naawe nga bwagwe kati akabwa mu kudduka kayingira ali ne kasanga akakoka akatulire ku magi ne kakakulanda ku magi nako ne kadduka nako amagi gali ge bali bamaamidde ge gakafiiramu so transfer aggression yoma agenda akuba gwakola ki abali ku mutimbagano mulina obusungu gye bulina okulaga naye tebasobola balina obusungu ku gavumenti
yagenze mu ddwaliro omwana waffe iddeyo teririmu ddagala ye mukyala we yazaala yatunda kibanja okumuggyayo waliwo ebintu bingi nnyo ebitagenda bulungi kati abantu buli muntu ayeefuniramu gwasobola naye ate abalala balikola nti no abamu gavumenti yebatuma ntigenda mu buvume gundi mumumaleko emiti but beyond that kati nga bino byolaba ebyokuyogerera omwana wa tupeetebye banagala balina ennaku yaabwe walala naye kati balabyemu gwe vubeera gwe basobodde ate naawe obawoganidde ne bamalira ku mwana bwete bwe tutambudde olunaku olwaleero abantu b'emikono ye Honorable Betty Namboze tukusabira Mukama akusuuse buli kimu kitambule bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo awangale Ssaabasajja.